atambulidde mu layini ey'abakyala. Then netugenda faman infarada minhunna akhadhat as-sudusa, naye kenyini nagamba nti singa ku bajjajja abo wasangibwawo omu ekimu ky'omukaaga akiweebwa, wa inijtama'na, ate singa bonna basangibwa nga weebali bonsatule, fa inijtama'na, bwe banga bonna basangibwa nga bonna weebali, fa intasawayna, ate nga benkanankana mu madaala, fi daraja fasudusu bainahunna thalatha au athlatha, bonsatule ekimu eky'omukaaga kyebagabana. Waman qarubat minhunna fahuwa laha wahdaha, ate singa wasangibwawo omu kwaba abasatu nga yekka yaaliwo, ekimu eky'omukaaga akiweebwa. Wa in adlat ihdahunna biqarabataini warithat bihima thuluthayi sudus. Singa ate jjajja omu ku abo bonsatule, bino bigambo ya Imam Ahmad ibn Hanbal ku saidi eyo madhhabu ago, atugamba nti wa in adalat ihdahunna biqarabataini, singa jjajja omu ajja naye nga ajjidde mu biti bibiri, ajjidde ku saidi ebbiri, ajjidde mu layini ebbiri, azze nga ayinza okuba maama woono ate nga maama wekityo, ng'alina connection mu bujjajja obw'emirundi ebiri. Singa ajja nga azze jjajja naye ng'alina connection za mirundi ebiri, ajjidde mu biti bibiri, ekyo tebakyeteekako bweteesi. Ekyo kijja mu bufumbo bwe tumanyi obulungi oburecognizable n'obusiraamu, mu mbeera y'okuba nti abafamire basobola okufumbiriganwa, abafamire emu. Kati ekyo bwe njogera ekyo kiba kitegeeza gwa mpuliriza oba okitegedde. Kitegeeza nti family bwe mbanga mwefumbiriganiddwa mmwe kennyini, kisobola okujja nga jjajja omu asobola okujjira mu biti bibiri, kyetegeeza ekyo. Ethan bw'ajjira mu biti ebyo ebibiri, warithat bihima thuluthayi sudus, kitegeeza aba agenda kusikira ebibiri ebyokusatu bya kimu kya mukaaga. Kitegeeza ebibiri byakusatu obigatta emirundi ebiri funa kimu kya mukaaga. Kitegeeza baba nga zeyeka byombirira bajja kuba bitwala nga jidde mu line ezo bbiri. Wa indal autu bamaze kusaidia Imam Abu Hanifa. Keriza ate tugende kusaidia Imam Shafi'i wa al-Hanafiya wa Hanifa. Imam Abu Hanifa yani inda al-Hanafiya wa Shafi'iyya kusaidia Imam Abu Hanifa ni saidia Imam Shafi'i. Nagamba nti yarithu arba'a jaddat, eno yo waliyo bajjajja bana, era nga twagambye nti huwa asahul aqwal, nga kikigambe kisembayo okubeera ate ekituufu ddala ennyo. Agambye hunna nga be bano wammanga ummul ummi, ye maama azaala maama, ye jjajjawo mukyala. Then wa in alati bimahdhil inathi, n'okudda waggulu nga tutambulidde mu layini ey'abakyala. Kitegeeza maama wa maama watabaawo, then maama wa maama asobola okubanga waali, kitegeeza ekyo. Wa ummul abi, ne maama wa taata. Wa in alat bimahdhil inathi, n'okudda waggulu mu layini ey'abakyala nga ye bw'aba taliiwo then amuzaala asobola okubaawo, then aba taliiwo then amuzaala like that, bwe kityo kitambula. Wa ummi abil abi, ne maama wa taata, kitegeeza jjajjaawo asooka oba jjajjaawo asooka naye maama we amuzaala asobola okujja. Wa in alat bimahdhi al-inathi, n'okudda waggulu mu mbeera nga tutambulidde. Wa in alat wa ummi abil abi wa in alat bimahdhi al-inathi, n'okudda waggulu nga tutambulidde mu layini y'abakyala. Nagamba nti wa ummu abi abil abi, wa ummu abi abil abi, ne maama wa taata, ne maama wa taata oyo azaala taata. Kitegeeza nti jjajjaawo owookubiri maama we amuzaala naye asobola okujja. Wa in alat, n'okulinnya bimahdhi dhukuri, wano tubala basajja, tutambulidde mu layini y'abasajja, ono ajjira ku musajja kubanga connection ye etambulira mu basajja, n'okudda waggulu bwe kityo bwe kitambula. Fa indahum kullu jaddatin adlat bil inathi khullas, eri kusaidia Imam Abu Hanifa ngokono kusa ne Imam Ash-Shafi'i rahmatullahi alayhima, bagamba nti
eno yo bagamba nti omuntu jjajja asobola okujja yoyo asobola okubanga layini ye etambulira mu bakyala bokka ekyo kimu mu layini emusembeza ku busika nga etambulira mu bakyala bokka au dhukurin khullas oba nga layini emuleeta maama oyo nga yabasajja bokka nga bwe tulabye eri taata wa taata like that nga layini emusembeza fahiya warithatun oyo atwalibwa okuba nti ali omu ku basika fa in kanat wahidatan akhadhat as-sudusa bwabanga azze bwomu ekimu ekyokusatu kyomukaaga kimuweebwa wain jitamana wa kunna fi darajatin wahidatin ishtarakna fihi ate bwabanga bazze nga bonna bali mu ddala lyerimu bakigabana walladhi yadhharu wallahu a'lam naye kyetulaba mu byonna Allah nga gutukwasizza kuba yasembayo okumanya ku byonna anna qawla alhanafiya washafiiya awla wa arjah ebigambo bya imamu Shafii bye tusimbyeyo okulaba bw'ogatta n'ebigambo bya imamu Abu Hanifa byebigambo ebisookera ddala okubeera ku mwanjo ebisingira ddala okubeera ku mwanjo kubanga tolaba ebigambo bya imamu Ahmad ibn Hanbali byagase bajjajja basatu naye ate nga jjajja owookusatu era akwataganira ddala ne jjajja owookuna mu layini yeemu kitegeeza nti bw'aba aleese owookusatu famimbabi awula n'owookuna okumuleeta kubanga basigala bafaanagana mu layini yeemu lianna kulla wahidatin minhunna kubanga eri ku buli omu bonna be tulabye bajjajja abo sahihatun mudliyatun biwarithin batuufu nnyo era bali rightful okulaba nga basembezebwa ku busika olwaki kubanga be bayitirako basajja idha taqarrara hadha bwe kibanga kigenze kiddiringana fa inna liljaddati fil mirathi halatani kale nno bwe tujja okutandikira bwe tulabanga ekyo kizze kiddingana nga bwe kityo bwe tukirabye bajjajja balina embeera zaabwe ez'obusika ze batambuliramu njagala okkirize olw'okuba nti tetujja kugenda na bingi nnyo mu maaso nga ne bye tusoose bikyakukyanze tujja kuwaayo omukisa mu kuwumbawumba kwaffe n'akadde okuba nti katambudde tugenda kufunayo ku amasimu ago ge tugenda okutambula nago nga tuwunzika puroguramu eno okwongera okuttaanya ewetaaga okuttaanyizibwa mu budakiika obutono biidhinillahi taala wa biawunihi kiriza tusooke tuwunzikiraawo katono ate weetegekera amasimu ge tugenda okuba nga mwana wa tutambula nago mu kaseera kano akazzeeko. Na ita ku namba zaffe z'omanyi muyo tumufune aliko halo waba taliko nga tufuna omulala. Naam Sheikh Sebo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ono ali munazuwero kawempe mboga dusanyisa okuwuliza. Sheikh barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Naye baaba n'ekigambo kwogera jjajja wa jjajja ku jjajja kinnemi ngezezza okukyogera ne kigaana nga nti ekinyangu ya jjajja azaala maama naye oyaddako. Sheikh omusomo guno olina okugutuddiramu bannange obudda kwetuli naye tubuuze ge mazima. Ka YouTube channel wekali inshallah osobola okuddingana bajjajja bayitiridde nga tuli basiimu mukadde wange. Amin ya rabbi. Ali munaluwero kawempe mboga. Barakallahu fik. Naam, yongerite ku namba zaffe ze tumanyi obulungi. Yongera ku oboyita inshallah gwe nayina ekibuuzo. Naam. Hello. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hajjati Rashida. Ye tuli muli mtya? Alhamdulillah naffe gye tuli. Amin ya rabbi mwebala okuwuliriza.
Na. Why? Yongera ku ddoboozi bakuwulire. Ndina kyembuuza otaseeko ku mukwano gwange. Ayina baganda be. Naam. Baganda muwe emaali ye olwokubanga mutabuliiki. Kubanga mutabuliiki? Era n'akaba mugobawo bamuboola. Ngaba bamugamba nti nojja kumwamba wawaka. Kati ekyo kiramula kitamu sharia. Nga tonnavaako Rashida. Nga tonnavaako kankubuza ebibuuzo bibiri. Abaganya omuwe emaali ye basiraamu? Basiraamu naye baaba. No kyebadde njagala ekyokubiri. Ekyokubiri abaganya omuwe emaali. Abaganya omuwe emaali yeeyo. Okay, tukitegedde nti basiraamu. Ekyokubiri ogayi bamulanga lwa ddiini nti mutabuliiki. Okay. Kale inshallah. Alaikum barakallah. Ya Rabbi. Okawulidde ako. Obutabuliiki nayo ddiini. Sina kimu kuba engeri gyakyogeddemu alinga gamba nti butabuliiki nayo ddiini. Kubanga twasoma ku mila wano nga mila kyetutegeeza nti amadiini kwawukanya amadiini. Bw'omwawukanya amadiini kitegeeza nti omuntu ogenda musikira kuba ddiini tezikwatagana. Kati njagala kumanya obutabuliiki ddiini oba si ddiini. Kale katufune oyo addako. Halo. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Webale okuwuliriza ssebo. Barakallahu fikum. Fikum barakallah. Zeliyasi ndi wano Lusaze. Ssebo. Masanafu ku Sentema Road. Kembuuza mukadde wange. Ssebo. Singa Allah bageze nga oba nfudde. Alina omwana gwe mbadde ndabirira nga si wange naye nga oba wa mukyala naye akkirizibwa okufuna ku mugabo gwaffe. Kale barakallahu fikum tujja kuddamu. Bw'abanga olina kasookuddemu Hajjati Rashida. Hajjati Rashida munnange abo baba batisse musango. Abantu bangi nnyo bagandira emaali z'abannaabwe tebaagala abamubiga mu sharia. Olina abeerawo ng'atudde ku maali ya banne tebabigaba bebikwasa bino. Ekyo ndo tugamba nti omusango maaso ga Allah gyeguli. Munnange buli omuli yazaamanyi omuntu muyinza n'omuleetera okugenda mu kintu ekikyamu. Nnako gwe nalaba gwe nawulirako yagenda ne mushiriki nga agenze mushiriki lwa nsonga banne bamumye emaali ye. Baganya omuwe emaali n'asalawo agende mushiriki nga yalowooza yanabijja. Katolaba nti nammwe mugenda kufunako muntu kusobya kw'omuntu ono. Kakati ekyo tutereeze bannange teweesiba mu bintu by'abantu ng'ate Allah yabibateera babikozese. Ekyokubiri ono munnaffe kyava okubuuza bw'abanga ayinayo omwana atali wuwe akkirizibwa okufuna ku maali ye. Emaali yo munnange bw'obanga olabye mu kisuubizo tafuna mugabo nti afuna busika. Wabula asobola okuweebwa sadakatan. Ng'omuwaddemu just sadaka. Nga bwe tugambye nti waliwo Allah kye yatukkiriza okugaba mu maali yaffe nga tetunnafa. So kisobola okusobola omulambira ne bamuwaayo ekirungi kye baba bamuwadde. Wallahu a'lam. Naam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ono yegera ne mwebe bumba kali kasubi. Tusanyusa okuwuliza ssebo. Naam. Teka nkubye kusima busimi tweyanze nge otutangaza mu misomo nga egyo bwegityo. Amina ya Rabbi mwebale okubeera kw'okuwuliriza. Allahumma amin. Saba Allah bawemu obulungi. Allahumma amin. Ssebo. Singa n'abalala bwe batyo bwe tugenda tubiyiga bwe tutyo nga buli omu abeera ku paalu. Singa kati tuli bamanyi nnyo nga tugenda tumanya. Temuviira mulimu. Atali ku paalu tasobola bimanya era oli bw'okituulawo n'okinyonnyola omuntu. Ssebo. Alabira ddala nga ki. Singa mu kugabana emaali eno. Singa tewali kuttiŋŋana. Allah. Kubanga singa kino kimanyi nti